Hope Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Hello. Thank you. This is primary 7 class. Okay. We are determined to achieve 100% first grades. Okay. You are most welcome, our district. Thank you. Once again, I'm happy to see you. I'm happy to be here today. Edang, I think let someone lead us into a prayer. Let's start with a prayer, please. Tongere okugamba Katonda ku lunaku olw'ebibuuzo atujjukize buli kimu kye batusomezesezza atujjukira ate atuwe n'obulamu obulungi after exams, after here. There is life after here. So, lead us into a prayer. Oh Lord, We thank you for this day. guide us Guide us as we are going to do our UNEP. as we are going to do our UNEP. Guide us in this final paper. Guide us in these final papers. Give us wisdom, Give us wisdom, knowledge, and and understandings. understandings. Oh Lord, Oh Lord, let us avoid mistakes so that we can get to good first grades. let us avoid mistakes so that we can get good first grades. In Jesus' name we have prayed and believed. Amen. I'm here to surprise someone. Mumwe mulimu omuntu omu gwe bantumyeko nange gwe simanyi. So, ani alowooza nti surprise eno yiye, you can choose yourself or you can think of someone. Okay? Yeah? I think of someone. You think of someone? Yes. Who? Nakirinya Shifah Aidah. Why? You are resembling. We are resembling. Okay. I tell Wama, what do you have to say? I thought that is Nakirinya Shifah Aidah. What? I thought that is Nakirinya Shifah Aidah. Why? I have seen that the team is called the Team Hope Shifah. You've read on the t-shirts and it's called Team Hope Shifah. Banange, emanya gafaanagana. Nange yenze nakawombe Shifah Hope. Kati yaliwo ate Shifah gwe mwogerako. Hey, assalamu alaikum. Gwolowooza ki, what do you have in mind? Yeah? Nothing. So jangu tulabe oba surprise yo mukwano. Bagambye no tufaanagana amma tulina amatama amanene. Okay. So tusomeko. Wamma musome. Success in your exams, Shifah Aidah Nakirinya. Wow, make love. Ate Akabye. Success in your exams. And you're loved so much. Banange bemususeeko. Abadde takisuubira, Banange. Ate nno nze njagala mbuulire gwasuubira akikoze. Wanje? Mami. Mami bamuyita ani amannya ge? Namugero Halima. Ani? Namugero Halima. Namugero Halima. Asuubira mami we Namugero Halima. Katukube essimu, Kale success ye yeno, success card. Naye katumale kukuba ssimu tulabe surprise gyeva. Then tulyoka ate tulabe ekiddako. Hello. Hello. Bannange tuli wano tuli Amaziga amayitirivu ennyo surprise tuweddeko. Ate mukaba ate yani abakubye. Ate ebyani? Agambye ko surprise evaawa? Mami nagamba mami yani amannya. Namugerani? Abeera Kawanda. Awa batantebye. Awa batantebye munange kaweddemu. Omutegedde. So Sawen, we are celebrating you kubanga we wish you the best in your exams. Ate jukira lwaki kino nkikoze nti P7 togenda jiddamu togenda kuddamu gisisinkana. Togenda kuddamu kufuna mukisa gwa P7 teridda.
for the rest of your life. Mususeeko kati ogenda bikkulayo success card otandikira wano buno n'obusumulula. Wishing for God's blessing in your exams. Ojetegereza kungulu kale gulawo success. Wow. Bade buli kyatugendako kimukanya. Tukyabikkula mukwano success. Kati kwata bot. Ojeyo. Yes. Njagala okwebaza maama wange omulungi namugera hali singa sigwe munange singa siriiwo nsuubiza ngenda kukola birungi byokka ne maama wange abadde taliiwo. Mikwano gyange mwenna nsaba tubeere tukwatirire wamu agali ewamu ge galuma ennyama. Bwe tunaabeera wamu tujja sobola okukola obulungi. Abasomesa baffe baagala tukole first grade naye first grade zigenda yamba ffe. Nze I wish them success buwanguzi na butatya era kubanga bye bimu. Ani abadde asinga eddalu mu kiraasi muno? Naye yeeyogedde mu nze. Joseph yabadde asinga eddalu. Bannaaye ebyeddalu nga ki byabadde akola? Aliwa? Ono wano. Naye agambye nze. Naye yegwe? Naawe kyenyumirizaabo. Ebyeddalu ki nga byabadde akola bye mutajja kwerabira? Abadde ki? Muyimbi. Wallahi sije nava wano nga tannyimbidde. Oba mazina oba kayimba. Ozambe, 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 Oza, Ozambe, 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 Oza, Shifula, oyo Shifula wa imba, Shifula wa kimba. Bani mwangu, ya manager. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free, just like you and me. Ekikuteganya kunyako keini otunulanga misokoto enjagana giri akawani enjagana giri akawani nimira ne bwendi kati nalokoka nava ku misokoto enjagana giri akawani enjagana giri akawani Kamiliyoni bambi gwaggalawo sheno bambi jangu bambi kamiliyoni yimuka kwangu kamiliyoni nannemerako nze bayina ensonga lwaki boko basosolo baye mumwengalo esimuleka kamiliyoni ayingiddewo. Okay. Yo. Abanga bange. Yo waffe. Shifah Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze. Hello? Nze mama wa Shifah mbadde nkugamba nti ndi kumpi n'essomero. Kati kale nze ndi eno nayise Northern Bwent. Kale nayinga sana ndi kutuuka Bwayise. Kati bwe Bwayise okwata ku lw'ettula oyise emizikiti ebiri. Bwe ntuuke Bwayise nkwate Tula Road mpise emizikiti ebiri. Kati awo mu maaso waddako akapande ka stallion kali ku kkubo. Akapande ka stallion. Essomero bayita stallion. Essomero bayita stallion. Nawo wennyini wendi around. Anti stallion chi like Stallion primary school. Okay. Kale ngenda kugamba nga nkatuuseeko.
Mama Shifah tutuseewo. Ukapande? Ye mkwano lwakuba tuvudde ku main ne tuwetako katono. Kagenda ka directing n'obulala gye buli mu maaso bubiri. N'obulala mu maaso gye buli bubiri. Ekyeza goli mu maaso akokubiri nkalengera. Nze ndi eno mu bbali kuba nina gye ntudde. Kale oli ku ssomero wennyini? Si ku ssomero wennyini, waliwo kagundi ka distance kakiri. Okay. Kale. Sawe bawandiikawo kiwandiike wano. Night sembera ini emmere bambi. Kawunga n'ekijanjaalo. Ne bannange byampoomeranga ng'osotteddemu over. Ate ffe abaayinanga kapeeta bannange ne karoyiko. Banenga abaana babyula emmere nga toyoya kawunga kawaka. Babafumbira apeeta ng'ali mu kamukene. Nga birungi. Temwabiryako? Lutala tewaliiko mu kisulo? Wamma. Nga gwe bw'oba kati ng'olina apeeta ng'onaabatonnyerezaamuko katono nga basobola okukukolera emirimu. N'otusotteramu ka over. Halo? Ntuuse nze. Ntuuse naye ndowooza bali mu lanchi. Simanyi tugenda kikola mbudde bwa lanchi kati Mukubire teacher. Teacher omugambe nti ntuuse nze ansange waneeno. Wanaaba wali ekisaawe ky'omupiira. Teacher kajje tuplaninge bannange abatulaba programu y'omwagalirawo surprise your loved one ku Spark TV. Nange nakawombe Shifah Hope tuyingiddewo ku ssomero. Baliyita Stallion, right? Stallion Primary School. Tulese success card tuze kusurprisinga Omuyizi owa P.7 era nga bambi n'emuseeke wange Shifah gwenzo surprising olunaku olwaleero eyatutumye mami we muto kyokka mami owaddala yoyo gwe tukwese gwe muulya twogera naye ye mami we bambi era nga abeddemu mu lukwe luno naye ng'eyatutumye mami we tali Uganda. Mami muto tali in the country, she's outside. Era nga gwe tuzo surprisinga ye Shifah Aidah Nakirinya gwe tuleetedde surprise olunaku olwaleero lwe twateesaako era luno lutuuse ate nga bambi naye yatutumye mami we Nantongo Alisat ali awo Netherlands. Surprise wevudde Netherlands mpaka wano ku Stallion Primary School wano Ettula. Tumwesunze omulabako bambi. So teacher kajje gekwataganye naye kuba batugambye mu lunch time good enough zakawera sawa 7. So tugenda kukozesa time eyo. Hello? Agambye mbubedawo ku office. Kambuuze abaana Agambye yali awo ku office. Nsuno mugamba ajje wano ku office. Kati musange ku office. Ndowooza teacher yangambye. Bade manyi yansange wano tufulume bufulume nga tugenda we bali. Kale. Kanfulume zije ku office ate kati. Kale. Yongera bajjukiza park and go tours and travel bateekamu ssente basanga ku Entebbe Road. Akajjansi ku kizimbe bakiyita Hamida Loft. Gendawo mukwano beere ng'ate omanya ebyokutambula gy'oyinza okuba nga bakikwasaganyaamu kyoweetaaga okuba nakyo okutambula mu nsi yonna Uganda yonna. Babayita park and go tours and travel. Alright, bwentyo ate mbajjukiza nti ababbunga Comfy Homes batukolera amayumba. Bwe njogera ku mayumba njogera ku kye bayita amayumba ag'akabi.
so gwe wenna mukwano totala nabonaabona abo mwanyizeemu ne mukyala we ate simala n'omwami genda bugenzi kyusa environment sometimes okubeera mu kifo kyekimu environment yeemu oluusi omuntu tagaziya bwongo kulowooza tarefreshinga tameditatinga so kwata bukwasa omwagalwa awo omutwale ku Bunga Comfy Homes mulemu mu relaxinge oyitiridde Moses engoye ewaka abikooye omusiimuuza wali mugenda beera mu holiday engoye muteeka mu washing machine nga zeeyoza wifi weeri buli kimu wayonjo amazzi gali clean era ng'ennyumba ezo ziri listed ku Airbnb gwe teeka mu Bunga Comfy Homes ogenda kubeera ng'obafuna bulungi nnyo gwe parkinga ngoye zo na mukwano gwo oba na muntu oba oyagala ka birthday getaway oba oyagala kuvaawo honeymoon yo bannange wali bo bakikoze mukwano bangi abatuuseeyo nga mumbuuza tuli Uganda tuli ludda mukwano muli Uganda Bunga Comfy Homes ye answer yokka ku bintu ku ngeri gy'olinza okuwummulamu no relaxinga n'onyumirwa obulamu era nga nkujjukiza nti Bunga Comfy Homes obasange ku +16175 952 oba basange ku 0772461976 oba basange ku 0701260881 babayise Bunga Comfy Homes for details gendayo bakubire oba genda ku Airbnb searchingako Bunga Comfy Homes obere ngate obakwasaganya. Alright, nga bwentyo nyongero bajjukiza nti tugenda Canada next year. Tuli Canada. Aba New Afro-Canadian Foundation batutegekedde conference matugenda okubanga tunyumirwa ate nga bwe tuyiga. Egenda kubaawo June 27th up to 28th. That is 2025. Venue yaffe tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera. Era nga biki bye tugenda okuba nga tutunuulira. It's an international empowerment conference on healthcare and the medical sector. Era objectives including ze batunuulidde mulimu cancer, mulimu HIV, stroke, AIDS and related stigma, oba mulimu social care assistance patients. Alright, gwe bakubireko mukwane namba ze zolaba ku screen oba okubire Kathe Kabiyite oba omuweereze message ku WhatsApp omukyala aba busy nnyo omukubira nga takwata muweereze message ku +1647 2716223 njiddamu +1647 2716223 obere nga ate omukwasaganya babayise New Afro-Canadian Foundation. Kale tujeyo ebintu tugenda ate tusurprising Shifah munange je baleko sebo kale sebo yegwe teacher batugambye waliwo teacher oba yes anti tubadde tusembezayo tujjemu ebintu kati simanyi tujje lumu nga tujja mu kirasi oba tusooka liyo. Okay, katufulume lumu n'ebintu byaffe. Nga kino kirabika nnyo mangu bambi. Bulungi olyozi. Nze maamaani? Mama Success bannange. Aliwa Success? Tufudde bampitiddwa nga bidde omwana. Wanga bidde omwana bambi biweddeyo. Bano esaagala asomeko kuno oba ggwe abaakankwatira oba onaakabi. Galawo. Aliwa Shifah? Bannange baamulabye edda nze nfudde bannange. Bannange, what this one will come later. Bannaye badduse dda omugamba. Tusooke tukikweke. Tukikweke wano. Gundi ajja kinona. Anti erinnya tebaliddisoma. Okay. Wishing you God blessings. Bannange, kuliko still era ekifaananyi kye wano. Bwe kyoba omanyi. Mulagawa? I will beat you. You? Are you candidates? You're not candidates.
Hello. How are you? We sign here. We? No, they have told us to pass by the office. Today is 24th. There is a teacher who was here. Yeah, my details because he talked to the parent. Yes. Yeah, so we're done. Class. Are your friends here? Come back. Kale. Bali ku mmere bampi. They are eating food. Kabajje batusange. Hello. Most welcome, our visitor. Thank you. This is primary 7 class. Okay. We are determined to achieve 100% first grades. Okay. You are most welcome, our visitor. Thank you. Thank you. Okay, you can sit down. Thank you. We have someone is surprised. I don't know if the person is here. They are only boys. You don't go for lunch. Atenga gweto ina. You don't have. What are you say? Okay, where are others? Okay. Let us wait for them. We do this simple surprise and then we leave. Yeah. So you're ready for the exams? You're not scared? Okay, that's amazing. You're what? Scared? But the teachers have prepared you. Why should you be scared? Because what they have taught you is what biba settings. Byonna byonna bye babasomesezza. Basa baleetera bipya bye bataabasomesa. P.7 members bajja tusale cake bambi. They are all here. They are all here. So, okay. One missing. This one, Banange. So, who? Whoever will find us. Hey. Okay. How are you? Okay. Good afternoon. Ono yatuula mu maaso bambi. Oba atuddewo lwaleero. Yatuula wano. Oh, bannange, I used to be a backbencher. So, bannange, once again, I'm happy to see you. I'm happy to be here today. And I think let someone lead us into a prayer. Let's start with a prayer, please. Tongere okugamba Katonda ku lunaku olwo lw'ebibuuzo atujjukize buli kimu kye batusomezesezza atujjukira tatuwe n'obulamu obulungi after exams, after here. There is life after here. So kati ani agenda otuleadinga into that prayer? Yeronde oba mumulonde? You want to choose someone? Kale yimirira omulonde. Wanje? Shadrach. What's your name? Semakula Robert. Robert. Lwaki olonze Shadrach?
It's a good prayer. Okay. Aliwa Shadrach. Munange balonze gwe. The trust is in you. You Shadrach who? Okay. Nice meeting you. So you lead us into a prayer. Wanje. Oh Lord, we thank you for this day. Guide us as we are going to do our UNEP. Guide us in these final papers. Let us hope that the Holy Spirit will guide us. Give us wisdom, knowledge, and understandings. Oh Lord, let us avoid mistakes so that we can get to good first grades. Let us avoid mistakes so that we can get good first grades. Because we know that with God is possible. Because we know that with God everything is possible. In Jesus' name we have prayed and believe. Amen. Yes, thank you so much. Yeah, you chose the right person. Kati, nze ani agalo manye erinnya lyange? Obate wali manyi? No. Mwagalo dimanya? Yes. Yenze Nakawombe Hope. So I'm here to surprise someone. Mumwe mulimu omuntu omugwe bantumyeko nange gwe simanyi. Lwakuba nti nze Eva bantume ewantu I work with Spark TV. Mbako buli Sunday sawa 12 ez'olweggulo. So bantume ewantu nti twala surprise mu kitundu wekiti. So today I was directed to be here. Omuntu tugenda surprisinga aliwo wano mumwe naye nga bambi baagala surprising ewamu ne bacandidates banne. So ani alowooza nti surprise eno yiye, you can choose yourself or you can think of someone. Okay. Yeah? I think of someone. You think of someone? Yes. Who? Nakirinya Shifah Aidah. Why? You are resembling. We are resembling. Okay. Simumanyi nno nange sigwe bagamba. Ate wama, what do you have to say? I thought that is Nakirinya Shifah Aidah. What? I thought that is Nakirinya Shifah Aidah. Why? I have seen that the team is called Team Hope Shifah. Because the team is, you've read on the t-shirts and it's called Team Hope Shifah. Banange, emanya gafaanagana. Nange yenze Nakawombe Shifah Hope. Okay, so kati you think ayinza okuba Nakirinya Shifah Aidah because of the t-shirts banoze bambadde. Waliyo omulala alina kyagamba? Eh? Tewali. Kati yaliwo ate Shifah gwe mwogerako. Hey, assalamu alaikum. Gwolowooza, what do you have in mind? Yeah? Nothing. So jangu tulabe oba surprise yo mukwano. Ate otidde. No, like tulina okusoma ku messages ziri ku bintu bye tuleese tulabe oba oba surprise yo bagambye no tufaanagana tulina amatama amanene. Okay. So tusomeko. Wama musome. Success in your exams, Shifah Aidah Nakirinya. Wow, make love. Ata Akabye. Success in your exams. And you're loved so much. Banange lemususeko. Abadde takisuubira Banange ate nno nze njagala mbuulire gwasuubira akikoze. Shifah Banange sorry. Shifah ni gwe yatutumye. Wanje? Mami bamuyita ani amannya ge? Tamugero Halima.
Ani? Namugerwa Halima. Namugerwa Halima. Asubira mami we namugerwa Halima. Bannange mami aliwo? Wanje? Abeera Kawanda. Mami abeera Kawanda namugerwa Halima. Katukube essimu wamma ekifaananyi kyekino ekikirabi. Kale success yeeno success card naye katumale kukuba ssimu tulabe surprise gyeva then tulyoke ate tulabe ekiddako tubikule kaadi nga tutegedde wajja evudde munnange tuke tusale keeki yaffe bulungi tunywe soda waffe kyobola mbagambye nti eyatutumye success ye yayagadde nammwe mugisharingeko mwenna so mwenna bambi kubanga mubaddewo mwenna wamu nako kino kijjamu soda bw'obojjamu bambi tetujja bbawa ku byaffe nammwe musome nnyo Hello. Bannange tuli wano tuli Maziga amayitirivu ennyo surprise tuweddeko. Ate mukaba ate yani abakubye. Ate ebyani? Agambye nko surprise evaawa. Mami nagamba mami yani amanya. Namugerani? Abeera Kawanda. Awa batantebye. Awa batantebye munange nze Kawanda. Nze mami we Nantongo Alisat. Mami we Nantongo. Alisat kati awa batantebye. Kaweddemu. Omutegedde. Mami nkozi oli Netherlands. Oli ndi Netherlands. Mami ali Netherlands ali bweru. Ize erinnya ennyonyi babulaaya. Yogerako ne mami. Hello. Hello Shifah. Assalamu alaikum mama. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama neyanzizwa nnyo. Okabira kyata. Mama barakallahu fikum. Wa fikum, I love you. Ate you are crying kati sawa kunyonyola bintu byange. I love you. Omanyi byenkwagaliza, omanyi lwaki osoma, omanyi lwaki nsasula school fees yakusooka ku ssomero, omanyi endagaano yaffe gye twakolera ku lupapula n'ogimpereza njiri. You know each and everything. You know each and everything. Yes, jangu mkwano. Hello, sorry. Hello? Bannange, musome nnyo bambi mbituukeko Sorry. Mwemutinze. Bwe nakukuse naye ate abadde ankubidde nga naye alina gye yeekwese. Anange, Shifah, thank you, darlings. Thank you so much. But you don't need to cry, eh? I want you to be happy. This is your day. Just know that I love you so much. And you know why I'm doing this. Because I want to see the better future in you. Tuina agreement yange nawe. That's why I don't want you to hurt me with our agreement. Njagala agreement ya fetu keire. Olabe mama agenda kolachi. I love you so much. I wish you all the best and success in your exams. Just know that I pray for you and I love you. Nkwagala kyoba omanya tisibikola nti bankase. Tebandagira kukola kyenkola. Teri olunaku lwali ogenze ku ssomero nga school fees si yakusooseeyo. Not that you come from a rich family, naye olina abakwagala abafaayo beere ky'onaaba enkya. Ate akaaba. Bannange Shifah kati abantu bajja kulaba ku TV ng'okaaba.
kati omukoze bannange mami Ntongo. Takirabangako. Naye ebyo bintu bulijjo abiraba ku TV. Bulijjo abiraba Shifah sekyo. Sorry, Bane, thank you, Baba. May God bless you. Banne no bamugambye basuubira surprise ye mbuno nze naye tufaanagana amatama. Mutufaanagana. Kati olukiza ne balabanga bano bambadde am team up Shifah tebamanyi nti nange nze Shifah. Nze Shifah ate neddira nkima nange nga bamami ate ebyoggwe. Shifah bannange. Shifah bannange. Just keep strong and just know that Mama loves you so much. Shifah. For God's blessings in your exams, Shifah Aidah from Mami Nantongo, Alisat, Netherlands. Nataka kwa kufananyi kokalabye wanyi. Yeah, you banange Shifah, thank you so much. Kabikule Thank you, banange. Simani, I'm also emotional. Sicho? Abakawunga bakakwesewa. Nabagere balina kumpa kawunga bambi. Mususeko kati ogenda bikulayo success card. Otandikira wano buno n'obusumulula. Aliwa success. Ati bwentuuse wano abaana baŋŋambye nti wuno mami success azze kireka kituufu tufaanagana. Abaana baŋŋambye ŋŋamba mu mmotoka nti wuuyo mami wa success. Shifah omfaanana nze nawe tufaanana. Yes, it was when you see me in reality we look at each other. It's like tufaanana nze nawe. So kati babadde balowooza banzaze. Kirabika kuba bagambye banemwite success wuuyo. Konze mumumpitire mulabeko. Nenninda ate nga tajja. Wishing for God's blessing in your exams. Ojetegereza kungulu. Kale gulawo success. Wow. Bane buli kye tugendako kimukanya. Kati yono wakaba gagenda mugwamu. Success Jangu mkwani. Nange Shifah wange Aidah yenkukolere kinze. Buli wabikula step nga. Exams Shifah. Aidah from Mami Nantongo, Alisat, Netherlands. Tukyabikula mukwano success. Kati kwata bot. Ojeyo. Yes. Bimususeko. Obulabi obumuli. Mulimu obumuli bwo. Obulabi. That's so beautiful. What the spirit of an I know. I know Shifah what you can do. No. Banange, I know what you can do, mwana gwenze sibira banemanyi birungi. I know. That one I know. Omanyi okugamba omuntu nti njagala kino notamugamba nti oba ABCD ngomanyi ajjokola. Like you trust, you know that she'll even do better what you can tell. Success in your exams. Oh, banange Shifah. Banange yanafuye dda. Bambi. Kubanga oteeka omuti. Kino kikopo kyako ateeka muno kyayuwe bw'aba ali ku bwangu n'anywera omwo. Either ateekamu ebinyogoga oba ebyokya. Best wishes, Shifah Aidah, Nakirinya. I'm so proud of all your hard work and achievements. Keep believing in yourself and reaching for the stairs. Your success is just the beginning of a bright future. From Mami Nantongo, Alisat, Netherlands. Thank you.
That's so beautiful. Thank you, From Kwan. Thank you. Then closing, Wali. It comes with a cup. Bannange. Akabye Amaziga okuba namugambye nti vaayo. Gwe nange kyenkoze erinnya siryogedde ngambye nakawombe hope kati kumbe basomye dda ku t-shirts. Kati nga mmanyi bwe naayogera Shifah ate nga ndeetedde Shifah. Bajja mmanya directors kulabayi. Abaana bu baby wali wasako nga mami success lwakwe namubatumye tebaamuleese. So tugenda sala keeke eno eriko ebitabo nga bwe mubiraba. Success in your exams, Shifah Aidah, Nakirinya, you're so loved. So mami naye kaabeeko byagamba nga tetunasala keeki yaffe. Lutaya, sumulula soda otandika osavinga bano abaana bangi. So, mami mugambe ebigambo wamma mami ka mugambe naawe ogenda mugamba. Mwogere ne mami. Aida Nakirinya. Awulira. Akyamanyi maama we Nantongo ndi muke naye mwagala nnyo. Simukambu walina nti no simwagala wabula mukambu olya kuba nyina bye mwagalamu. Shifah nagambye nti nze pensioni yange eri awo. Okiwulidde nze oyo pensioni yange byonna byenkola wano sibibala nze ntunuuliddeyo. Kati ate teri yakungula gy'ataasiga. Era kakati nze ndi mu kusigamu ye naye ne bw'anaavaamu ebibala ebinaamuvaamu ebibala bijja kumanya twalina jjajja yatuusa maama waffe ku kino n'ebibala bye bijja kubanga bikola ki pensoni ya wano Bulaaya tujjawo tewali ssanyu ffe tetulina masanyu wano amasanyu gali eyo tetulina ssanyu tetuweebaka bulungi tetulya bulungi tetunyumirwa tetukyakala naye lwaki Shifah nkulowoozaako nnyo I don't need disappointment nakubuulirira ebigambo byange obimanyi sigenda biripiitinga wano nakubuulirira ebigambo byange obimanyi nti gwe oli mu pensioni wange nze sigenda savinga wano nze nsavingamu mmwe nze nsavinga mu baana bange abo nti enkya bwenkera ku makya nkaddiye nti nkutta emigugu gyange njizizza eka bajja kumanya nti awo mukadde wa wali katugende tumunaazeeko mukadde wa wali katugende tumuwa ekyokulya kubanga nasiga amakungula Shifah gali mu ggwe nkuyinamu essuubi ddene nnyo gw'oli mu pensioni wange njagala ofune abaana be balina okufuna ate ng'ojja bifuna sigamba whatever you want to oba kikostinga sente meka nze ndi willing okukikola oleme gamba nti kale singa nafuna essomero erifaana bwe teba singa nafuna bwe nti naalibadde bwe nti no kubanga mmanyi nti bw'oba osiga mpeke namu esobole okumera lwaki oba osiga ekijanjalo ekirimu kawukumi ng'okimanyi nti ensigo gundi akaaso baakalya kati nange ensiga kiramu nsobole okukungula pensioni wange njagala osome n'omutima gwonna njagala okusoma kikulu ife tetwafuna chansi naye gw'ogifunye Shifah nze essaawa eno gye njogera nti nze saafuna chansi eri nze nagifuna eddamu okusomera wano gw'oyinza obutagifuna kati gwe nga bw'ogifunye leero gikozese bulungi osome kuba ffe twayagala osoma ne tutakufuna naye Katonda yali wakisa n'atuleeta ku Bulaaya ate ne tusomera kuno kati gwe njagala gwe chansi oba ogifuniddeawo ogikozeserezaawo kubanga ofunye omuntu akwagala ebyaddala nze omanyi siyagala ate omanyi nze sisikisa gonyiiza amanyi byenkola amanyi byensobola nokola nze nkubira ne ku ssimu nga ndi eno nengalamiza akimanyi naye mwagala ekisooka n'ekisemba ate akimanyi yes so sina nnyo bingi byamugamba mwagaliza ebibuuzo ebirungi ate mwagaliza obuwanguzi I will stand with her nze nja kumusabira kyensobola okukola naye peepa yalina ogituulamu Shifah nkwagala nnyo just know mom is here always nkusabira ate nkulowoozaako mama ngenda nsoma nnyo nkwagala nange nkwagala nnyo endagaano ogimanyi iye twagala agreement ate tugisazeemu nga twamala ogisayininga iye agreement.
Agreement is agreement. Amanyize mundi muntu wa mateeka. Ntambulira ku mateeka, ntambulira ku ndagaano ate bibaako bwino. Era ya signing endagaano njirina. Kati saagala okyuse mu kigambo kyonna ku bye wansuubiza ne ku bye waŋŋamba ne bye twayogera mbirina wano nabiprintinga awo ne biteeka mu fayiro yo. So just ogugwo gwa kusoma ogwange gwa school fees na kula byakulya na uniform. Kati ndagati olinawo nange nkulage kyenninawo nkwagala nnyo mukwana. I wish you all the best in your exams. Kyakugamba she'll never give up on you as long as you're committed ng'oyimirira ku kigambo kye mwateesa n'omanya ky'oyagala n'omanya kye mwogeddeko n'okissa mu nkola ye tagenda giving up on you tajja kukowa ali ready okukolerera mu byonna kyategeeza. Ali mu pensioni wange. Sevingiwe amuteekamu ggwe. Yes. Tize bwenkadde wangenda kuba sikyakolanga yakola. Mama nja kukola nnyo nkusanyuse nnyo. Mama barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallahu. Mama neyanza nnyo neyanzege. Ekyo kitono nnyo biri mu maaso. Njagala owulire bino ebigambo bibiri. Twakulaba tugamba nti ebirungi biri mu maaso. Gye biri unless nga gwe okutte lutunda lukutte oluguudo olulala n'obiyitako. Okitegeera nti ebirungi batugamba biri mu maaso. Ebirungi bwe bibeera mu maaso just follow the arrow okubituukako. Kati gwe bw'otuuka ku roundabout n'ovaako ng'okwata oluguudo olulala ng'ebirungi obireka ku luguudo ate olulala. So follow the arrow, ebirungi biri mu maaso. Gyebiri okuleka nga gwe ovudde ku luutu. Oluguudo bw'oluvaako it means nti ebirungi togenda biraba. Oluguudo oluvaako otya n'ogaana okusoma n'otandika kwemakula abalenzi ne bajja ne bakulimba gwe n'olowooza mbu ne bagenda kuwa omutwalo. Omutwalo is nothing for your future. Yes, so just keep it up. Okitegedde? Bajjamuwa omutwalo nga lowooza gwe gwakabisaawo eyo naye ate mu maaso teguliyo. Bw'otuuka nga ku roundabout totunulanga ku kkono wadde ku right, just go straight. Ebirungi gye biri mu maaso. Bw'otunula ku kkono ebirungi olwo oba ovudde ku luguudo. Era abantu abamu bagenda bawoza batugamba ebirungi biri mu maaso aba yava ku luguudo. Oluguudo kwali ebirungi yaluyitako n'akwattamu olulala. Yes, so ebyo sifa sina nnyo bingi byakugamba omanye ebyange bikolwa sina nnyo bigambo bingi bwe ziba kibooko bwe liba ssanyu liba ssanyu. So essaawa eno we are celebrating you kubanga we wish you the best in your exams. Ate jjukira lwaki kino nkikoze nti P7 togenda giddamu togenda kuddamu gisisinkana. Togenda kuddamu kufuna mukisa gwa P7 teridda. For the rest of your life. Kati olwayo saagala wejusa ogenze kale ebisafuna success card oba kitegenda P7 komawo. Yeno P7 yesembayo abaana bo ne baligisoma tolibayambako yaabwe bayaabwe. Okiwulidde, so that's why I did this for you. It's not that much nti nyina bingi byenkuwadde naye mbijja ku ntobo ya mutima ebigambo sifa byawandiise ku bikope byabitegeeza. Ebyo ebigambo byakuwandiikidde bya ddala. Tobitwala for granted. Kiwulidde. Wamma naggambye bimusomere brother we naye ajja biraba inshallah. Okay. Ezammwe tezinnajja tubasoose. Tobola abawamu ateebye ggwe kuba abadde akimanyi tonnaleeta success yo. Okay. God is blessing to help you achieve success in your exams. Believe that God desires your success in everything. Success in okay. Oh, nothing in the world is tough or impossible if you show determination, and I'm wishing that God help you to achieve brilliant success in your exams. Wishing you success. Then bino ebigambo bya brother wo ye yabiwandiise bamuyals. Akugambye to Sister Shifah, to my amazing Sister Shifah,
As you prepare to take your PLE examinations, I just want to remind you how incredibly proud I am of everything you've achieved. You've worked so hard, and now it's time to shine and show the world what you're capable of. Believe in yourself, stay calm, and trust that all your efforts will pay off. No matter the outcome, know that you're already a champion in my eyes. Wishing you the best and every success in your exams. You got this. From with love and endless support, Charity Charles B. Strong words bambi. Mukwase success ye. Abiwulidde ebigambo ebyo. Ya mumanyi abimuwadde. Iye mumanyi. Okay. Kakati, you are not alone, eh? Yes. Okay. Ogenda chikola. We wish you all the best, eh? Amen. Okay, mami musiibula omwana. Okay, Shifah. Ye mukwano. Anti mwembiba Shifah kati gwempita. Oyita Shifah. Okay. Shifah Nakirinya Aidah. Wanjima. Omanyi ekitegeeza oyo omukyala Hope Shifah okujja wooli. Tokimanyi ekitegeeza. Si kya bulijjo nti no kiri nnomo nti buli omu ajja kuyita Shifah jjaawo. You are special. Yes. Ebyo byonna by'obadde okaaba bagenda biraba ku TV on air. Hey. Shifah, you on air. Yes. You on worldwide. You are chosen one. Okiwulidde. So kakati gwe kyoba omanya. Don't take it for granted, my dear. Just know there's people abakulowoozaako, abakwagaliza, ate abakwagala. Never disappoint people. Never disappoint people and never be selfish. Toberanga selfish n'olunaku n'olumu in your life. Yeah. Kuba bw'obeera singa nange mbadde selfish olwaleero tewandikirabye. But toyina kuba selfish. Ensi tetulina gye tugiraaza, but we have to support for one and each other. Tulina okwesupportinga, tulina okweyagaliza. Bw'olaba oyina akuliraanye nga talina ky'olina muweeko naawe osigazeeko naye afuneko. Yes. Okiwulidde mukwano? Tobeeranga selfish mu bulamu bwo ne bwe mbanga siriiwo. Okwagaliza kikulu ate kirungi. Oli ne waba takwagala gwe muwa okwagala. True. Owulidde? Tokyawanga, towalananga. Osonyiwe oli ne bwaba kukoze eki, musonyiwe naye omusembeze wala, tomuliraana. Kuba bajja kuddamu akumenya omutima. Yes. Tosiganga obukyayi, kuba obukyayi busasula bukyayi. Kyosiga okikungula. Lwaki nkugambye nti oli mu pensioni wange nti ndi mu kusiga mmanyi nja kukungulamu. Not with money nti ojja kumpa sente, n'ojja kumpa love kuba nkuwadde love. Bw'osiga okukyawa ofuna okukyayibwa. Bw'osiga love bakwagala kusinga ne ky'owaddeyo. Omukwano oguwaayo so oguwaayo mu 60 ne bakuwa 120. Yeah. Mu love. So njagala osiga okwagala oba oli omumanyi manyi tekirina kye kikujjako. Tekirina kye kikujjako ng'osize okwagala. Ate nakugamba sirise teyejjusa bw'olaba ekintu kigenda ojja kwogera kibi sirikawo. Sirikawo, let the bad wind pass. Omuyaga ogwo bwe gumala okuyitawo ojja kumanya ekyokwogera. Tosalirangawo mu busungu ate tosalangawo ng'oli excited. Yadde osanyuse nnyo tosalangawo, yadde onyiize nnyo tosalangawo. Let until you down you are normal and then olwoka osalewo okola okusalawo. Nkwagala nnyo, nkwagaliza ebibuuzo ebirungi. Never panic, nkimanyi oli mwana mugezi, you do it. Yes, I love you. I love you too. Wow. Thank you. Thank you, Mami. Okay, Shifah. I hope Shifah mukwano njagala kusiima. Akyakusiima. Nsiima nnyo Hope Shifah bambi. Thank you so much. Kubanga ffe tetuba na budde naye omanyi engeri gy'otukwasaganyaamu. Nze nkuba bukubi essimu oba oli oba toliko gw'amanyi. Kakati Shifah kino nenfubutuka misinde wadde oli oti anjijjukira nvudde ku ssimu. But thank you so much for being humble.
era ekituufu weddira nkima. Thank you so much. Thank you. Thank you mukwano. Nsiimye yadde simanyi njabira naye nsiimye. Bwe kyoba omanya nsiimye. Nenebaza n'oyo sister wange Namugerwa Halima. I love you so much. Just know that Baba Nantongo is already there. Nkwagala nnyo mukwano. Shifah omwana oyo mulungi oyo gw'olaba. Alina empisa kyekisookera ddala. Teyekkaanya muntu w'omwagalira abeera available. Ne bw'aba tasobola taswaga nti sisobola. She do her best. Mwagala nnyo. Leero sigenda mwogerako nnyo kuba olunaku olw'omusurprise nga nalwo lujja kujja. So mwagala nnyo. She is a good person. Alina omutima omulungi. Namuweebale kuzaala baana bampisa ate bakuze nga bampisa nga bategeera Katonda. Kale mukwano naffe tweyanzizza barakallahu fikum walla wafikum barakallahu. Longoliivu. Obulamu bwampaddeko si butono myaka gye nnyina si mitono naye neebaza Katonda. Bulamu nakugamba Katonda musabe ebintu bibiri, obulamu n'amagezi. Tusabanga Katonda ssente. Ssente tezirina makulu naye musabe obulamu amagezi. Ebintu bibiri ebintu bikulu wa Shifah. Azaale n'omwana wazaale. Nja kubaala bawano tetufa mangu tetulina stress Kale baba tweyanzizza mukwano. Kale bambi mwenna mbatumidde mwenna Shifah ne ttiimu yo banneebalize nnyo kuba nkimanyi tosobola kikola bwomu. Neebaza eyo ttiimu ekubeera emabega abaana abo balungi bawulize mbalaba Shifah I watch you every day mbalaba. Keep it up. Ntima gwo ngwagala genda nagwo mu maaso tofaayo bosasudde oba tosasuddwa. Yes. Obubaka bonna bannanga abaana bange abali awo kubanze ndi maama w'abaana. Abaana mwenna abali awo mbaagaliza ebibuuzo ebirungi, mbaagaliza obuwanguzi mu exams, ate mwekkiririzeemu nti musobola okukikola kuba tebalina kipya kye bagenda kuleeta kye mutasomi. Tekiriiyo. Bagenda kuleeta bye byennyini bye mubadde musoma. Naye just calm down. To panicking. This is not the end of the world. Nti Piero Ibo otagiyita oba ofudde. No. It's not the end of the world. When you calm down, you can make it. You just calm down. Manya nti osobola okukikola ate bwe wekkiririzaamu everything is possible. Naye bw'otandika okupanikira n'ogamba nze sisobola. If you once you wear that negativity oba tokyasobodde. Naye stay positive ogambe nti nsobola. Ate we relating ku balala ogambe if the other one did it, why can't I? Ojja kumanya nti naawe osobola. Just calm down. We preparing ogambe nsobola okukikola ate nja kukikola. Naye bw'ofuna negativity from the start kiringa muntu ku waking up in the morning n'otandika n'olunaku olubi luggwa lusi lusanyufu. Kati gwekera ku makya ng'olunaku olubresenze okusaba kikulu. Musabe Katonda nga temunatandika bibuuzo byammwe ogaye Katonda akuwa amagezi. Buli lunaku musaba amagezi. Ajja kubasaasira ebibuuzo mujja biyitamu ate mujja bikola bulungi kuba nkimanyi nti essomero likoze ogwabyo nammwe mugenda kukola ogwammwe. Just only what you need to do for you to calm down and you prepare yourself. The rest will be okay. Temwetaaga panic. Teyeetaagisa. Pen is down. You don't need to panic. That is it. Mbagala nnyo mwenna abaana bagenda okukola ebibuuzo bakwano ba Shifah baganda ba Shifah abamubeereddewo nebaza essomero Shifah nti nze omwana wange oyo namuteekawo from baby class until P.7 tavangawo. Essomero limbeeredde ddungi, essomero limanyi. Ndi muzadde wa ssomero eryo for 20 good years. Bamanyi ndi muzadde w'essomero eryo for 20 good years. N'abaana bange baayita awo yadde bo babeera wano kati nabo baayitira awo. Essomero limanyi ndi maama waawo. So manyi essomero eryo kye lisobola okukola era abaana bonna abali awo mbasuubiza nti mugenda funa first grade. So kakati ngenda kubasiibula kuba ndi ku mulimu nange naye nga mbaagala nnyo teba giving up. Bagenda kuba abawanguzi mwenna mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba. Kale munyumirwe munywa akasoda kamwe n'akakeeki kamwe ate tusaba olunaku lw'ebibuuzo nga lutuuse ennaku tuzibalira ku ngalo kati titubula ennaku 10 tukole ebibuuzo
so mbaagaliza buwanguzi yababiko. Yes, nzibala ndi mama waawo. Only 10 days to go, but relaxing. Nga bwe bakola revision etali ya buwaze, just relaxing. Kubanga basomye emyaka 6 kumpi 7 mabega. Yeah, myaka 7 nga basoma tewali eti bagenda kuleta kipya. Just nti bagenda kuteekamu just only trick. Naye nga bigenda kuba byebyo. Nti ekisooka bakisembye, ekisembayo bakisoose. That is the trick. Naye tebagenda kubu the first Muganda talibeerako omulala abeera kintu. So tewali okigenda kyuka. Tewali okigenda just kumanya trick eri mu kibuuzo ebisigadde bisoboka. Mbaagaliza buwanguzi musibe bulungi bambi mweraba Shifah. Thank you so much. And I wish you the bright day for today until we catch up. Okay, dear, bye. Okay, bye-bye. Surprise every day. Ebigambo byebyo bibadde birungi nnyo ate nga ffenna bitukwatako si Shifah yekka. Mami naawe olinayo by'ogamba abaana? Nze I wish them success, buwanguzi na butatya era kubanga byebimu ate kati bano baticha obalaba babamakinga babanyigiriza kati yunebuba tebabamanyi abamakinga gye batabamanyi nti obono ye mukwano gwange amakinga ajja makinga nga ye amakinga Shifah gwatamanyi era nze nsuubira Shifah agenda funa first grade super bagenda kola bulungi kuba ekisooka nze kyenzikiririzaamu nze bwe nali nsoma nafunanga second we natuuka Piero iwe yafuluma nga nti nkoledde waggulu lwokuba oli eyali agamba mbu ekyo kinnamugerwa kikola eddalu ate si ye yamaakinga nempita bulungi so tetutunuulira baticha kati tutunuulire Piero ticha muveeko tunuulira Piero ogenda kulaba nga obasinze nga ate obadde luli ofuna third. So namwe waba waina kyayogera, if you have something to say, ani aina kyayogera okwongera okwo wishinga success of course gwe mulama gwe tuliko, say something. Temwinaayo prefect yani class monitor prefect ndaba yambadde tag najirabye edda naffe twazambalanga temwina kyemwogerawo? Shifah alina okubaako kyatugamba. Bano babadde ba friends bo babadde wangaala nabo babadde obeeramu soka osiima abakoledde surprise then ne banno ne batichers bo tusale keeke bukwate. Njagala okwebaza mama wange omulungi namugera hali singa sigwe munange singa siriiwo nsuubiza ngenda kukola birungi byokka ne mama wange abadde taliiwo. Mikwano gyange mwenna nsaba tubeere tukwatire wamu agali ewamu ge galuma ennyama. Bwe tunaabeera wamu tujja sobola okukola obulungi. Basomesa baffe baagala tukole first grade naye first grade zigenda yamba ffe. Njagala okwebaza abasomesa bange singa sibbo singa sandifunye first grade eno zenfuna naye ndayira okutya Allah ngenda zifuna nsobola osanyusa buli omu ambeereddewo. Mikwano gyange bonna abazadde bonna basomesa bange bonna bansomeseza paka newe bandikomye ne bayisaawo. Mbeebaza mwenna barakallahu fikum Mukama abawe ekyemusinga okwaka. Njagala okwebaza mama wange Nantongo Alisat. Nsaba Mukama akumpangalize nsobole olaba ku ssanyu era nange njagala nkusanyuse obuyenga n'amaziga galekeddeawo oyitamu neyanziza buli kimu ndayira okutya Allah ngenda kukola buli kisoboka. I promise is a date era olina ebbanja lyange ngenda kusasula. Friends. Ani best friend who? Ali bweru. Afulumye wabweru. Best friend we tasoma naye mu class yemu. Afulumye. Osanga mami yalinayo owebwe otamanyi. Mpozi.
your best friend? Bagamba akagambo Shifah. Bagamba akagambo tusale keeka ati dolonda mbona ba best friend be. Okay. Bakandidate banno. Baklasmenti bange bonna mbagala nnyo n'okutuusa we munjagala mbasabira birungi byokka tukwatire wamu sobola okukola first grade ne at least nga teri ajja semba ffenna first grade mu linnya lya Allah. Okay, thank you so much. Baticha baate. Abasomesa bange nsooka okwebaza class teacher wange akoze buli kye kisoboka tusobole okukola tuyite si muno tugenda musasula naye Allah yamanyi byonna tuli wane eno tustrugglinga tetwebaka naye knowing what we are going to reap. Nsaba Allah abawe buli kimu kye mwagala naye tusome tubere disciplined tusobole respecting abannaffe n'oba akusinga emyaka n'oba omusinga n'oba muwanvu n'oba munene n'oba tetudda tubeere ba mikwano tukwatire wamu oli wekimulemye leka tuyambagane obukyayi bonna bwe tubadde twelinako twesonyiwe tukwatire wamu baagala nnyo. Wish you success. Okay, tweyanze bambi nammwe mwebale kubaawo kubanga buli omu ayamba munne tewabaawo omuntu yeemalirira mu nsi oli ne bwakeera n'agamba oba abantu bali batyo oba bikinno teri muntu abeeraawo mu nsi nga gw'ogamba nti nze neemala I can do it without anyone else. Abamu ku mmwe muva wano mugenda kwesanga ensi eno yeetooloola ffe tusanze be twasoma nabo baby top primary secondary you're going to meet out there. So ensi yali ready receiving mwe mugenze naki ebitabo tubisoma ebitabo mu mutwe enzungu ne tuzoogera ne discipline kikulu nnyo suubira bakibagamba oli asobanga ebitabo bye yasoma nnyo naye munnange bona aboyogera ne boosi wo bubi anaakusigaza agamba kangende n'ataasoma ow'empisa lekooti si ka bitabo ate munnange ono w'ebitabo abitukuba ku mutwe. So always be humble. Katonda yakulembera byonna mebere beetowaze bawulize bakkakkamu bagumiikiriza ate ab'amazima totwala kitali kikyo mubeere b'amazima nnyo nnyo byebyo bijja bawanguza ebyo nabyo that is also another university of understanding ensi eno. So mubeere bantu balungi. May God bless you in everything and thank you so much. Anthem yaffe y'essomero egenda etya? We are students of Zion School, praising of our Chief. Mama mjimba muli banyivu bulala. And the leaders of tomorrow, blessed by the Holy Mighty Lord. With the young generations, we call upon your cooperations to come and join us struggle towards the building of Zion. We are fathers of the center, parents and well-wishers. We ask you to join us here. We pray to the Lord to pave the way and support the struggle by empowering the administrations to open up foreign nations. Commitment for nationalism. We shall pray, we shall sing, we shall work as martyrs. We come to raise Uganda. Ewedde? Nze madde mmanyi mutandika butandisi. Okay. Have the knife. Ogenda sala wekka tosaze ne mani. Kale tugenda bala 7 to 0 then we cut, right? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
kale katusale keeke bambi speed wano. Shifah abasavinge tweyongereyo. Kino kyo bakiri ebyo kino kyo kyakulya. Bannange mugiwunyiriza keeke bambi naye musome nnyo muwulidde. Kale mujje mutuyimbireyo akayimba tulyoke tubayo ku keeke yaffe. Mujje mutuyimbireyo akayimba bambi. Mujje mutuyimbireyo akayimba waneeno tubawe ku keeke. Happy success, dear Candence. Happy success to you. Success to you. Happy success, dear Candence. Happy success to you. Muyibe bambi nyimba kyeyo. Nga batusaba keeke kiki mutagenda kwerabira ku ssomero wano, like those memories. Eba kiri fane. Me? Why? Soda kuli kubadde kunywa kufa. Bannange mami wa Shifah yaguze soda nze mbadde like gwe batuma bamuyita batya mu luzungu ye messenger. Yes, mbadde messenger. Bannaye katuba butaleeta soda emabega awo we tubadde. Kiki those memories zemutagenda kwerabira oba ku teacher. Mbuna mwe mwagala bali bweru bembuuzi. You want, yeah? You also want? Wow. You're going to eat. Frank, one other plate. Give mwere zeno and pay you. Bwebe weddeko. Jimutera. Kamera ebalaba. Eh? Akawo kabamala. Keke nene bulungi buli omu agenda kufuna. Bambi mpeera ku bakulu ebweru abagenyi abakulu abo. Bawo mpe sowaani eyo bambi. Ekishi agenze yita balala. Leeta nteekeko abasajja nti banafuna. Bakwa twanguwe bongereyo ka round band but we hurry. Go that side kampo omulala ku servingireko this side. We hurry. Oh ekyo nno kimpapula naye nazo bazirya.
Ziriibwa zino z'olaba ne bino ebitabo byonna biriibwa. N'ekimuli kino kiriibwa. Ani abadde asinga eddalu mu kiraasi muno? Naye yeeyogedde mu nze. Joseph yabadde asinga eddalu. Bannaaye ebyeddalu nga ki byabadde akola? Byekola ki? Sayidi eyo mwemufuna kati sayidi eyo. Joseph bambi naawe okyenyumirizaamu aliwa? Ono wano naye agambye nze yegwe naawe okyenyumirizaamu ebyeddalu ki nga byabadde akola bye mutajja kwerabira? Abadde ki? Muyimbi. Wallahi siye nava wano nga tanyimbiddeemu. Yani Kamiliyoni. Ii mama mwe mwesimye musomye ne Kamiliyoni. Mukwano Kamiliyoni ojja kujja wano. Jango nyimbiremu bambi. Kale nesigadde mami. Ojja kwesootinga n'abasomesa. Mumanyi bwe munaali ebitabo bino bambi. N'empapula zino ezigwa. Kamiliyoni bambi gwaggalawo sheeno bambi jangu. Yono serebu wammwe. Namusiraamu mujje. Musiraamu jangu mumuwe engalo musiraamu ng'ajja. Salamu alaikum. Tuyimbire mwakayimba. Yabadde serebwe? Ko konna munaye koyinza tuwako wekakasa. Agaye mukalonde. Ato ozambe. Oh, bakulondedde ozambe. Mukanye ekikulu mumukonfuzinga. Ozambe lwa bagamba ozambe. Waliwo abagamba hedigalo. Takitebule nabikole. Ekikizwe promoter we. Mbakanyumira. Wamma akakunyumira kituufu. Ekikuteganya kunywa kokaini. Otunulanga misokoto. Enjagana jirya akawani. Enjagana jirya akawani. Nimira ne bwendi kati nalokoka nava ku misokoto. Ekiki? Enjagana jirya akawani. Enjagana jirya akawani. Yeah, scenarios. Ngasefa sanga serious. Nawonefa sanga sambala kapira. Ojane sitapade ngaji. Kubani na space nina room te wali chiziza Jesus. Na kusomero ja petu yosa. No good vibes kati yebanyiza. Neba neighbor manyi. Kuba misana wano kuba kubibya. Otuyana ne oba mukombati. Ja place kusabanga jimpe kampani. Omuyaga like me, I just want smartphone like iPhone. Bajimpe mo relationship in guessing no funny. Ekikuteganya kunywa kokaini. Otunulanga misokoto. Enjagana jirya akawani. Enjagana jirya akawani. Nyumira ne bwendi kati nalokoka nava ku misokoto. Enjagana jirya akawani. Enjagana jirya akawani. Bale mumuwe engalo. Bannaye ng'olina talent. Kyekiki? Bani mwangu ye manager. Yakwa manager wono. Akuga okay.
The stars light up the sky. We see them flying free, just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I will walk 1,000 miles to see your eyes. You are not a lonely family, openness, intense, and most reality. You are my symphony, by your side we are unity. You are my energy, guiding light, we are unity. We are unity. Manager n'omuyimbi mwebale ono manager wono tufudde bane mubawe engalo nga baddayo kamiliyoni gwaggalawo bambi jangu aliwa Comfort aliwa jangu Comfort jangu oba mazino oba kayimba omukolo guwele entertainment dakika 5 wano tuli mukozesa entertainment. Ozambe, 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 Oza, Oza, Ozambe, 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 Oza, Oza, Shifula, oyo Shifula wa imba, Shifula wa kimba, imba, Shifula ya imba. Okay, start. Okay, 2, 3, go. Zambe, oh Zambe, oh Zambe, Oza, Oza, oh Zambe, oh Zambe, oh Zambe, Oza, Oza. Shifula linze wali, Shifula walinze. Nakirinya, Shifula, Shifula, Akabye, Bambi kamilioni yimuka kwangu. Kamilioni nanemera konze. Baina nsonga lwekiboko basosolo. Baina mwenga yose simuleka. Kamilioni ayingidewo. Okay. Yo. Abanga bange. Yo waffe. Yakalao. Na ye kera ne staseka na ye oba mutima wagukola ki na ye ne bakuba ne stamanya garaba saksabad hindengeyo saksabad sikisa na ye chicho tunda ne stamanya na ye oba mutima wagukola ki na ye Yabadde kamilioni wayi musafuse bebe kulu. All right, tweyanziza mnaye nze work without play makes Shifah Aidah girl. So tusesemu ne tunyumirwa. Otherwise, thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abalina talent mugatteko okusoma ne talent zijjireko kijja kuyitirira. Naffe abakola ku TV twasoma.
ati nammwe oba oyagala yimba oba producer ba manager mbalabyemu naye era still musome, still discipline above all. Thank you so much. Bane teacher tweyanziza nnyo byonna bambi mwebale kukuuma baana bano mwebale kuba nabo bulungi. Thank you so much. Munzikirize ng'ambe nti tuba ku Spark TV buli lwa Sunday sawa 12:30 ez'olweggulo lwe mujja okweraba. Otherwise, bye bye. Shifah, bye. All the best. Yes, mami, bye. Munange. Kale. Kama abakuume. Kale. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa pasipoti n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Ekajjansi. Park and Go Tours and Travel Ekajjansi. The world starts now. Bunga Comfy Homes ennyumba zaabwe kweziri ku Airbnb genda ogoteka mbutezi kigambo Bunga Comfy Homes. Ogende mukwano gwe wenna ayagala okubeera nga oyagala okufuna w'obeerako nga waliwo security, waliwo parking emala, waliwo buli kimu okwegamba mwe n'abadda ku holiday owulire nga ddala oli ku holiday nga teweeraliikirira kusala nsawo babbi kumenya kuyingirira. Teweeraliikirira sima wifi tezikola biki byonna genda bugenza awo ku Bunga Comfy Homes. Bajja kwaniriza bulungi nnyo ate tojja kwejjusa ku kyonaasanga. Aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano. Bwe batyo balese omusomo ogugenda tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde, gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka Nakirinya. Balese omusomo guno genda okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano. Era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June. Era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina otandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathe Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details. Tugenda kubeera Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera. Nkusaba okube ku namba ya Kathe Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingako awo. Mujja kumbuuza eri ku WhatsApp. Yes, enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +164 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yeegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation. Details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen oggyeko bulungi ennamba. Tuuse okutumira kwange eri maama wange Joweria Kyeyune ne muganda wange Kyeyune Ibrahim baby gwe yakazaala omwaka oguwedde. I wish him a very happy birthday. Birthday yaddi? Tomanye? It is very soon. Thank you for this opportunity. Gwani amanye? Kayesubula Hussein. Kayesubula Hussein. Yowe. Ndi wanne mutabani wondese kusomero surprise ya success Wuno nangamba. Nsaba ntumireko ku mami wange akola ku Spark TV ejoweeri ya Kyeyune Wuno mutabani wo mbuzeeko. Hello. Sama ikumanzi. Mbadde njagala kutumirako. Tubadde ku ssomero lyabwe.
Ku stallions. Ndimanyi mukwana. Nangamba kakubuuzeeko munnange. Bannange kati ofunye success card. Ate wagimu. Ngenda muwa sobola butamuwa omwana. Sobola butamuwa munnange. Bakuba nti tejja kujja bwekyo ng'eyo package bwagifunye naye ng'ejja kujja. Kati omusurprise nze. Omwana muzadde wa musurprise nze. Wali Netherlands. Mwana mulala kati bambi ono bwawulidde nga ngamba Spark TV na ngamba nange mami wange akola eyo. Oyo mwana wange ddala nno. Bambi. Naye omutomumanyi Hussein. Nange ninga amujjukira. Hussein ng'abadde. Nenga obwedde osirise. Tufudde. Mutwajja ne mami wange ne tubakongolerako ne ku nseenene. Nababuuzizza ani ammanyi ne bagala tebamanyi nga naye asirise. Wawanise? Kyeka amasa akulabye. Ebyo bambi Hussein kati wamulabe naye ng'akumanyi. Mbadde alaze naŋŋamba ate kirungi wamaye bali kujja n'oŋŋamba. Nze kajje ku mmotoka success yenjimuwe jankuwe. Nze kamuwe yange success ajja gyegulira. Success yange yino ya mitwalo 2. Bambi. Webale munange. Nowandiikamu? Oyo mwana wange ddala. Shifah Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.